Wetutukidde ekira ku kakiiko k'ebyokulonda tusanze abazze okusunsulibwa n'abawagizi baabwe bakalidde dda. Olwaleero bano basoose kusunsula ba divisioni y'Ekira mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso ng'abeesowoddeyo okuvuganya ku bassentebe mu kitundu kino kuliko Gerald Kizito owa NRM, Dennis Kiyimba azze ku bwa Namunigina, Richard Kasimbi owa PFF n'abalala. Bakira buli omu akkaatiriza nga bw'alina ebisanyizo ebimusobozesa okukulembera ekitundu kino. Era bwe njogerera kati ndi top civilian yenze empyanga esobola division yaffe ya Kira division okukola nomination nziremu okusaba bannakira division okumpa mandate okuddamu okubaweereza emirimu emirungi gyenkakasa nti basiimu zize nkola ebintu bingi eri abavubuka obagulira amabodaboda obumu obusika emberenge so n'abakyala nga mbagulira dummies. Era bano basuubizza ensi n'eggulu ku bye bagenda okukolera abantu baabwe singa banaabeesiga. Nzize n'omulamwa gwa mindset change. Njagala kulaba nga tukyusaamu mu ndowooza zaffe, si mu byabufuzi, si mu bikolwa, si waka. UPE schools ziri musanvu. Kakati weebuuza nti abaana abo bwe bava mu UPE ate nga enrollments nene balagawa. Kati twatandika dda campaign y'okufuna essomero erya youth. Ngenda kukubiriza nnyo abazadde okulaba nga batandika okugulira abaana ekyemisana. N'abeegwanyiza ebifo bya bakansala mu kitundu kino kuliko Ian Austin Chestairo owa NUP, Fred Kibira owa NRM, ngono ye ayagala kukulira abaliko obulemu, Anet Nabadda ayagala okukiikirira abakyala ku kkaadi ya PFF n'abalala nabo basunsuddwa. Nze omukulembeze agenda osooka okubeerawo nti nga nkiikirira abantu bange nga tukwatagana nga mbabeeramu abakulembeze ababadde babeerawo babadde nga bwe mumala okubalonda babula. Ebintu ebigenda mu maaso naddala ensonga ezikwata ku bantu abaliko obulemu tebazimanyi. Kati kwe kuvaayo ndabike nti abantu bano nabo bavaayo nabo babeere ku leeti emu. Batubulidde nti balina ensonga ez'abasiiwa edda nga baagala zituukirizibwe singa banaayitamu ku bifo bino. Ne pulogulaamu za gavumenti bantu bano basigalidde nnyo emabega. So njagala kola teamwork abantu bano tubasembeze nabo basobola okufuna ku keeki ya gavumenti. Nvuddeyo okulwanirira ensonga z'abakyala naddala nga mu by'okunoonya ensimbi. Okusinziira ku bakakiiko k'ebyokulonda okusunsula kuno bakutadde mu mitendera okusobola okwewala akavuyo n'omujjuzo. Tutandise nga tuhandolinga division naddala eya Kira enkya tusuubira okukwata ku bweyogerere tuddeko tukwataganye ku Namugongo tudde tukwataganye Kasangati. Wetuviiriddeyo nga bano bagamba nti balina kusoomozebwa kw'amaanyi kwe basanze okuggyako abantu abajja n'abantu abangi okusunsulibwa ekitakkirizibwa. Bwe tuba twagala omuntu yennyini eyeesimbawo n'ajja n'empapula ze kubanga azitukwasa mu buntu n'abantu ababiri abamusemba okwesimba ku kifo ekyo tetwetaaga abantu balala. Era bano batubuulidde ng'abantu be bajjumbidde okusunsulibwa basobole okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Okusunsula abavuganya ku mutendera guno kwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.